Yes, mbaniriza kadde kalo mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kadde mbatumedeka abali iraka kusa ne kata Saudi Arabia Oman nembebaza nembaga mati kimwakola kyamanyi okubanga mu subscribing ate munyiga kale bagamba ati Wuuno bacho zini Becky omutuufu bagamba ati ni cameraman Kadiru kitegeeza bituufu Chief Amiru Mutebi byagamba mbu yakwatira yabakwatira mu buli musajja watu na yabakazi abantu bali Zanzibar Becky akusa ne Kadiru bali mu Zanzibar bali mu kweyagala bali mu kujja bulamu ebyaddala Becky ne Amiru bayawukana byayawukana batimu Amiru kye bakola Becky bamutumye ddenya bamutumye Nanyindo Uganda erimu ebyenena Uganda bannange Becky tukyamaze bali mu love ne Kadiru abali muwakana abali bawakana mbwate bikiya Becky nani kisima gundi gire nankani ebintu byali byaddala omusajja byali ko byali bituufu asinga mwagamba Amiru alina empisa embi lwaki simanyanga awayiriza Becky musajja tuyayogeranga byali bituufu ebyaddala Kadiru ne Becky bali mu love bano bali Zanzibar bali mu kulya bulamu bali Zanzibar bali mu kulya bulamu zolengerawo Becky agezako kubanga bikabika akafuananyi nife twategerera nti oyo Kadiru gwali naye bali Zanzibar bade bali nnyinyi okwolekera babondozo balengira omukwano gubasaza mukabo muntu wange bali mu love etagambika bali Zanzibar bali mu kweyagala jukira ono yagamba nti yabakwatira mu buliri nga beerya bitunire nasa n'eyombo jukira Kadiru mu Becky bwe yasasulanga Kadiru simanga nti ngambye omugambo mungi mwaka guwedde byasinga kutyaka mwaka guwedde naye abasinga ne bali wakanya nga bagamba biki bya holokoso si bituufu nani gundi nankani bitu byali byadda ndozo olingira Becky nga mposti nzondo za mu status endozo olingirawo ndozo mulengera you have fathered me happy Father's Day tata wange Abanage Becky abuza embeera sebo ofananyi buubwo bwava ku status ndozo balengera nga bali bonna musebo Kadiru mbwa mulabanga taata we olw'ensonga nti amulabidde mu ngeri yonna kugamba mbw avudde mu byokubeera omwagalo wawe kati yafuuka kitaawe manyi eri abakazi oluusi abalabirira abasajja munnange ne bava mu kubeera abakazi wawe ne bafuuka bannyaabwe kisoboka kisobokera ddala kakati no Kadiru Becky omukwano gw'amaanyi gubasaza mukabo ekiravulavu ky'amaanyi nnyo okutwaliza mu kakati no mwongera okubanga mugifollowinga n'okugyekomerako mbatumideko abali mu Iraka akosa ne kata Saudi Arabia Oman embagamba nti kyamazima kyo kyemwakola kya bode nnyo okubanga mwasubscribing ate ne munyigane kale Bagita Faadi TV Ugifaadi Yugi News kosa ne KR TV Uganda Now kugamba nti ka comment we kalya usontero baka mu ka comment ya wansaawo ato sigale ngoje kumirako n'okubanga ogifollowinga Kadiru Becky bali Zanzibar bali mu kweyagala Amiru Mutebi ex wa Becky abasinga naso kubanga bakkiriza be yabagambanga nti byali bituufu nti yabakwata mu buliri enansa neyo mu Kadiru gyabeera mboya Becky yali awanga za renti asiwa Kadiru abasinga bangi balowooza nti byali bya content baagala trending ebintu byali byaddala byali byaddala Becky ne Amiru bayawukana naye ebiseesinga kale bannayuganda bamanyi nnyo okukola kale ebistanti obubadibadi obwo tebali bannayuganda basinga tebatera kukyamuukirira nnyo mu nsonga ezimu baba basirebu be Uganda baagala nnyo okukola bistanti n'obubadibadi kyeba ne babeera ekitundu nga kikosa omuntu akiyinza okuba nga kitwaliramu obulamu bwe bannayuganda tebatera kubikkiriza olw'ensonga nti bistanti byafuuka bisitanti ebibadibadi bingi abasinga bakola ki
baba bibuusabuusa kivula abangi nnyo bakola ki baba wakanya ebyo byabikoze ki ebibeera bya peninze naye ng'ebintu bya ddala ebintu bya laali Kadiru kw'ossa ne Becky munnange bali mulaba bali Zanzibar bali mu kweyagala bweyagazi bali mu kiravulaavu ekitagambika naye nga bagamba nti mwongere okuba nga munfollowinga n'okugyekomerako kubanga bagiyita Faadi TV ogimusubscribinga ate munyige ne kale era nga commentinge ate osigale ng'aho ogifollowinga abali mu ggwanga erya Iraq kw'ossa n'abali mu ggwanga erya Qatar kw'ossa ne Oman bagamba nti ekyamazima kyo kimwakola kyo kyakabi nnyo okubanga mwafollowinga ate nga mwasubscribinga ne munyiga ne kale Becky Becky amukazizaako lya nnannyindo mbole kubanga yaliseewo Amiru bamukazizaako lya nnannyindo omukazi mumuleke yeyagale mwagala akoliki bw'abanga yeyawakana naye obulamu busigala bugenda mu maaso omukazi mumuleke yeyagale Becky weyagale ne Kadiruwo omukazi bamusibyeko akanyaga omukazi watu bamulemesa okweyagala si yaleeta ennaku Faadi TV gimubaye bulungi mbagala nnyo mweraba